luddo nga bekwakanyako nze mbyerabidde ng'era omuntu nsuubiza okunzijukira nze sirina kye nasigaza ninga bw'olaba n'omutima gwe nali nnina wagutima na bino byontunuuliza nze neesumagira mba nnidde oyogera obwonge ekibukkakkanya ansa will you oba ono njagala okukira nzaala ngamba will you omnujali ku Spark TV buterebuke kakayimba kapya ke twina okuve wa Latty Wizzy ogamba otya mukwano I'm good weekend ekutambulidde weekend entambulidde nga we nagibaze bannange watuwadde akayimba buli muwala ayagala ke baba bamugamba akagamba ako kyoba omanya will you kyekyo kiroto kya ng'ofukamidde ku vivirimu ng'ofukamidde olina gw'obadde okawandiikira ennina ani oyo akulumya omutima Latty ani oyo akulumya omutima nina naye nti nkyatya omugamba omulabiramu ange mu distance naye ngenda kuguma bajja kukuba busu Latty buza ku mulabi wa Spark TV bane abalabi ba Spark TV bane muli mutya bannaye aninza omwana wa Latty Wizzy ekyogyogino soko babuze mu lusoga bakutegeere mwana ye bana mukoba mutya aninze Latty Wizzy all the way from Jinja the land of banai the land of all resources so benda ino mwebale byonna Latty yeah ovaawa wene nze ni msaada nzalwa ya Busoga wa wenyini from like I grew up in two places like wali you know Madivan buterevu otwakubiranga batata bamwe bakola ne kadaga kubikajjo tulitegedde then nawe mbikao nga tona sala bridge awe mbikona kwate nawo nakulirawo nnyonyo oli mwana wa city ndi mwana wa city nze sivamu ova Jinja nva wano nfuluma mu kati nengende mbiko nenzira mu town buterevu omukulu gwe tulina olunaku olwaleero is one and only Masaka Parents gye tugenda otandikira Masaka Parents batugamba essomero wakyo walikola wavaayo gwe muyimbi gwe serebu tokyagenda ku campaign nali mubi okikola otya no like by the chile chintu chobwa maybe like to be a celebrity to be a singer bana chiza chimfollowing followings because nali ku somero natukawo abanaye nga abana waliwo abayimba bangi naye natwala ndozajali emyezi ndoza omwezi gwalinga gumu nga banaye kwegambye somero nandi etise went okay tutandikirawo mami ne daddy jebali mami ne daddy jebali amanya amatuufu daddy wange bamuyita Sega Wabirinda and then my mom bamuyita omulungi omumbejja mchalane Hanifa Namubiru mchala Hanifa Namubiru amanya amatuufu agageba kuwa amanya gaga matuufu bambita Birinda Latif Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah so Latif osoka nosomere Jinja nasoka nsomere Jinja then when I've Jinja nalina muko enyedda lulingi kobo kabakulese kabakusaze wange nangamba tugende natwala ku Masaka Parents no itarera lukaya no yali awo abatulaba be batugaya otuka mu ssomero essomero lyali lya tabbo ng'abaana bakabi like kati kankubuulire liri essomero nalitukako ng'ebyaddala ogendayo mu class ki around senior 3 like nasomera senior 3 nga mpuliranga kati ngerayo mu senior 3 nsangayo banenga buli kimu kyonna nga omanyi okyusiza location ovudde Jinja bera teryakumanyi ozeeno kati ng'olina olwana but I was smart guy like in books naye nga nali njagala nnyo like ngate kyokuyimba kinyingidde awo nga mpulira njagala kati otandika otya okuyimbira eyo Masaka okuyimba Masaka nsangawo waliwo omwana bali bamita Pacific kati nga alina nekyaliwe barapa kati nga omanyi obuwala nga bona bebabulina n'ofunamu obujja kati nginola nengamba ki ekiyinza okunfuula owakabi walo nengamba omanyi nakera bukezi kumakya nebagamba nange ndi muyimbi naye nga tonayimba nga sirina yakayimba wadde naaka otyo nga banga matuwemu akapera wali tolimba nali nnimba kuba nali sirina batandika bya serious nga omanyi abantu kati bakusabye akapera kati bansabye akapera nga mbagamba nze nakuba dda siga bakapera
Bugoli serebo. Ndi serebo. Wakubadda. Nasoka nengira, but one time like I was nali omanyi like every school has like emititi yawe bitebe we batuule nga kumpi ne washrooms. Kani nga tuddawo, there was this girl who comes. Nandi kuyimba manyi mama wange yali yaganya obuyimba bwa Westlife nga buteekako. Kayimba kikenda singo kwagala. I can't believe that I'm a fool again. I thought this love would never end. I was right to know. Buli omu bannange kati gwe ngotali kati nga nkayimbawo ngotudde kumpi ne kyoyo nga ndomye kirasa anti chemistry nga yalimu nga togenda sigisoma. Man, I hated chemistry. Okay. Kati nansanga nangamba gwe nguyimba bulungi. Oye wali oyimba akayimba ke? Nali nkayimba nga simanyi nti andaba. Nangamba gwe nguyimba bulungi. Ne mugamba just neyimbiramu. Kati omuwala yansumbuwa nga buli wabeera awangamba jangu kati ngamba ngenda kukoperako notes. Onyimbirengamu. Kati mbeerawo ne muyimbiramu bambi omuwala bambi. Akyaliyo? Sidangamu mulaba. Nga bibi. Sidangamu mulaba, but that's how I started. Kati gwe wali oyimbira ddalu? Dalu nakayimbira mulala. Bannange. Oyo gwe nkrashingako. Batabani bafalawo mugenda tukola mutya. Okay, kati ku ssomero oyimbirayo luyimba ki? Ku ssomero bale sayimbirayo luyimba. Ate Destiny wali oyimbirawo? Oh, mukama. Destiny. Well, like, that was my breakthrough, like. Yes, a ginger wanaona kakuba. Yes, that was my breakthrough. Love you, Destiny girl. Ako nga nkomyewo ginger. Kati nga ndi mu senior 5. Oh, senior 5 wakawandiikira. Yes. Naye baakusasula. Akayimba ako nga kakuba ku buli radio na TV. Nage bani tebansasulanga. Lwe bansasulako, there was a guy yategeka kashoba kayita simanyambo or simanya bali kayita all black party. All black party. Ku hotel Smart Triangle something. Kati nanga bagena kumpaayo gyali emitwalo 8. Nasuka nampaako emitwalo. Yasasula omukaaga. Yasoka nampaako 4. Kati we nali awo kati guli nagamba soko nyongereyo kati ndoza naye kyebiri waliwo ne yakitwala sinze yakifuna. Waliwo yali akufaanana. Namala naabula. Ekisabe bye bizibu bye mutera ofuna. Yes. Nga artist tebamumanyi ne basasula muntu mulala. Ne basasula muntu mulala. Ante I had a lot of like man nze mbadde nga n'abantu. Kati ku stage wayimbanga Destiny Rocker. Nayimbanga Destiny olwo n'akayimba ke nali nnina. Akalala bakayita batya? Bali bakayita kandabe. Would you believe me when I say I love you? Would you be crying when I cry? Cry. Kati kingambe. Nali nyimba nnyo oluzungu mu biseera ebyo. Kati kito kyayimba luzungu oli mutuddalu tomanyi biki. Ndisa wange yangamba tebijja kukola. Naye ate nazeemu amaanyi. Will you? Nazeemu amaanyi ku gundi ku kasita dadi wange Uncle Bebe we yagambe we should break the chains. Mukola tomanyi. Maro vejinja. Nakave jinja bale gwe nasoko tomera waliwo abaana bangamba bawandikira oluyimba. Owandika n'okuwandika? Yes, I write. Wow. Okay. Kati uwandikidde nani? Unfortunately, I don't disclose people. Oh, yeah. Non-disclosure. Okay. Yeah. So nga tulabye zijja nga bangamba bawandikira oluyimba. Kati bangamba bale bansasula ndoza bampa emitwalo gyali 3. Ngoli jinja nganzize like ngamaze osoma ngamaze nga simaze soma just nga omanyi nali I used to come and then go back. Kati nembeeraawo then Maro ne bangamba oluyimba bagenda lukola ne Maro ne mbagamba manyi katono n'emitwalo gyabwe 3 njibaddize muntuse wa Maro ne mbagamba nakera ku studio nze nabasookawo otyo nsangayo Zuli Tams namusanga akubye engoma mu ddakiika ndoozanga 10 nentekamu verse ne chorus awo ne mani tamula n'engenda kati bambi Maro yajja n'awulira like omanyi otuba tukola demos samulaba otuba tukola demos oluyimba balutunda nga otaddemu eddoboozi lyo kati Maro najja n'awulira eddoboozi lyange n'agamba who is this boy Zuli n'amugamba waliwo ne gayi wange bamuyita Eros bamuyita Latty Wizzy kati n'agamba njagala mulaba so I came back to studio n'agamba Bazuli webali ne Eros wali like if you have time Latty Wizzy wali olina nga ndine erinnya lyange Latty Wizzy mvodde nalyo kuwandikire ni yali kufunira I'm Latif
So Latty, then the Wizzy njagala nnyo hip hop. Kadate my favorite hip hop artist bali bamuyita Lil Wizzy. Lil Wizzy. Lil Wine. Lil Wine. Yeah, okay. Latty Wizzy tukitegedde. So that's how I came up to like Maro nanjagala nnyo natandika okuntambuza nantwala wa. Challenges shizo meetings nga gwe as a musician. Challenges okutandika n'abantu nga bali bakyali bate kati ne babeera nga tebakyaliwo. Nga bakuvaamu bakushawa. They were your friends. Like you reach a step whereby like they can no longer continue with you, like you know, maybe like go for sister. I don't know. Go in MPSMB. Nedda nga tolina mpisambi. Tokyabajjukira. Nedda omanye ebintu ebiseera ebisinga nti buli wova ku step waliwo omuntu wakuteeka ku step emu but then there will be other people who can pick you up. Oh yeah. Kati ono wakupicking up the other one ajja lowooza nti n'omulese emabega. You get. So ngani oyo? Manager ogwo watandika nayo kyamwina? Si kyamulina naye twogera. Manager yali ani oyo? Bali bamuyita Medipro. Medipro bambi yali kyali wange nnyo. But nzise nfuna mbeera ne bakyali bange bangi. Management yange bagita Media. Ekulembebwa omukulu bamuyita DJ Mickey yakutwaza. Bane DJ Mickey tumutumireko mu ngeri y'enjawulo yakubye. A guy wakabi like he's a DJ atunda nebimu baba DJ bambi. Okay. Yes, he's kati a very good good guy. Kati artists bameko bagoe kali. Like we have a lot of artists. Ngani nani? Atwina waliwo guy bamita Bashrat. Okay. Nabalala bangi naye kyemmanya manager abajja ba disclosing, right? Nedda manager tuba tulina omuku wa flowers nga bukyali. By the way, like he's a good guy. Bambi. Ate nga tuli like manyi like waliwo omuntu gosanga nga muli nga like you're doing business. Okay. But the business connects you ne mufuuka brothers. Okay. Oh, so you're brothers now? Yeah. Is it a family business or? Katuwafuka nti family business. Family business. Okay. Latty akayimba kana kapya koli mu tabza will you? Yes. Ani akawandise? Akayimba kano nga we nakugambe like I'm a writer naye waliwo okera ku macha n'ogamba but nolaba somebody who is good. Katwalo kyali wanga bamutandi record tazi. Okay. The guy is very good. At what? Like at writing. Okay. Katwali mu studio like I call him nemugamba man but why shouldn't we join heads netukola ya kayimba nga kakabi nanga no worries netukola kayimba nga kakabi so producer wange bamita Big Devi naka kola naka recordinga inaone sana bwa inayo abira wao mpola kwegamba management yange nekateka mu sente. So that's the new project which with you. I didn't do yimbira ddala ne banne abana babandi babadde bako nobera n'omwana abana emyaka 4-3 nga tomugama ako with you. You know? Bajja basiba. Bajja basiba ekizibu kaza kimutukako nga wamuwamba. Ate marriage bill yakyuse kasobera nayo emyaka emyezi weeks 6 buba bufumbo. Aina abawala nabo balekera olugezigezi. Alright. Okimanyi omuwala atandika mpola. Leero ajja n'alekawo essaati. Enkya najja n'alekawo engatto. Enkya najja ogenda olaba nga bamuwasizza. Oyinayo akola bw'atyewo. Omulungi aliko Spark TV 21 questions njaga kujekisa nti banafu abateekamu ensimbi banafu abanunja gwabeetaze mukwano osobola ogenda kusimya n'ogenda mu Google Play Store no downloading anumida app bano bajja kuwola ssente okuviira ddala ku miliyoni 1 paka ku miliyoni 5 ewatali musingo gwonna era ng'osobola ozisasula mu bbange l'ennaku 15 ennaku 3 4 n'ennaku 6 abeetaze bakubire ku namba etali nsasubire 0800 1240 ate gomunanga gawo boys ak WhatsApp message okumanya ebisingawo baweereze ku 0787 56 8903 njaga okwebaza omwana omuwala nyambaza AC Fashions asangibwa we Kasubi amwetaaze osobola omufuna ku 0706 22 60 61 tukyali ne Latty Wizzy. Latty Wizzy tusuubire ki omwaka guno 2025 omwaka guno bade babade tebakimanyi I'm going to make a listeners party. Oh, listeners party. VIP show. Live band. Ogenda gikola wa Kampala jinja. Ngenda gikola Kampala definitely. Ngenda sokera wano then ere waka ndoza tugenda kuba like budget Trans Africa. Eje tugenda okuba. So omwaka guno I'm going to release music. Okay. Musobira like a lot of collaborations. Collabos oyinayo nani right now? So far waliwo collaborations ngenda kwogera linnya naye mukazi. Yeah. Yegeno onyengeri gy'omwogedde ng'oli busayifu waliwo nampeereza nga Milka mbuliza omwami oyo ayina abaana bw'aba ayina abaana bameka? Ne banaini nga ndi mwana mutobera n'abaana. Olina emyaka emeka?
Latty abantu baddemu wasuubiza obiddamu byonna. Ebyadala nze njogera amazima. I have 23 years. 23 years. Yes. Girlfriend? I'm crushing on somebody. Okay. Waliwo wanaagambye abakazi bo tuli bangi engeri gy'ayimbamu ffenna tumwagala. Nange mbaagala. Okay. Latty, stage kyenene gye wosuubira okuba this year? Stage? Ne stages enene ezisinga zonna nzikubye. Ozibaddeko? I've sung Nyimbidde Lugogo because that's our biggest stage. Nyimbidde Lugogo. Kati right now mpulira nga just njagala nkole nga show yange. Yeah, but I've sung like on a lot of shows. Okay. Yeah. Oyimbako ddi mu Lusoga? I have 3 songs. Mpya oba? In Lusoga like zikyaliddemu. Zijja. Okay. Ogenda teeka koraba kwani awo? Kolabo? Kubasoga beeyo. Kubasoga abali known oba batali known. I think I would love to do a collab with there's a I don't know Victor Rose? And no. Okay, yeah. Naye nsobola okukola naye, but I would love to do a collab with I would love to do another collab with Maro. And then there's this girl, Bamita Tracy Melon. Okay. Oh, Tracy Melon. Yeah, she's already mwakoze collab oba tujja. We shall. Okay. Okay, gatumaliriza. Waliwo ensonga egenda maaso abayimbi abasinga bavuddeyo ne bagenda mu politics. Akataleke kagokyogerako ki? I feel like it's not okay abayimbi ogenda mu politics because twawulayawulamu bafanzi baffe. So fa abayimbi twandibadde neutral. Nobera ngo NRM akwagala owa NUP akwagala or what you like. That's my say about it. Atenze bwe nkutimba ne ngamba nti ono wa NRM engeri gyambadde ka green. Ekyo kimuwagizi. Nedda. Okay, akataleke kakadde kaffe kawedde. Akataleke kabanange bampita Latty Wizzy aka UG original okuva mu Media bana mu following konna good social media accounts empya. Social media zenkadde bambi bazi hackingamu. So my TikTok account is called Latty Wizzy official with a green tick. Then YouTube yempya ye mulaba eriko enyimba empya. Then official. Then Instagram then buli wamu wona mu following it. Then njagala okubiginga up these people. Bana yasaza kabiri bamita SP Baba. Then the team Latty Wizzy abana abo babeerawo bambi. Nga babeerawo nga bagira. Then entumirako ne chali wange bamita Helen Mentor. Okay. Yeah. Helen Mentor ne team Latty Wizzy tubatumideko mu ngeri enjawulo okuva no ku Spark TV Milka Irene 21 questions tetugenda kubanga tusukawo musire bulungi mweraba.